era abamperedde obulamu. Katonda era yeebala okubayisa mu kiro eky'olunaku ekikeeseza olunaku olwaleero. Abangi nnyo abatasobodde kuvaayo, abatasobodde kuzuukuka, naye Mukama mulungi okuba ng'ate muzuukuse. Now, amawulire agaliwo malungi nnyo nate eri ekibiina kya National Unity Platform. Mawulire ga ssanyu nnyo ddala enkya y'olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omwagalwa w'abangi Ssaabagulanye, ono muna ng'ate agenze maaso anategeeza eggwanga nga bwalekulidde oba bwavuddeyo oba bwafulumye mu ggwanga lyatwe lya Uganda okubaako emirimu egimu nate gyagenda maaso amuna ng'ate n'okwasaganya. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atuukidde okufuluma eggwanga ono almost giweze emyezi ebiri amirambirira bukyanga avaayo okudduka mu maka ge oluvannyuma lw'amagye ogenda mu maaso nagayinvadinga amaka ge ku biragiro by'omupembe Generaali Yoweri Kaguta Museveni asaako ate ne mutabani we amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Era ate baakoma okwo anti baneeno bagenda mu maaso n'okulumba mukyala we Bobi Wine gwe yali yaleka mu maka ge, bagenda mu maaso n'okumulumba. Era kyetwategerako obulungi ennyo nti bakulemberamu omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba nga CDF ow'amagye g'eggwanga Uganda, akwaliko akojjaawe omukulu amanyiddwa nga Sodo, akwaliko omukulu amanyiddwa nga Balamu Abalugahale. Bwe bati muna ng'ate bwe bagenda mu maaso n'okulumba amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So Bobi Wine okuva ennaku z'omwezi oba okuva ennaku z'omwezi nga 16 bwe yadduka mu maka ge paka olunaku olwaleero asazeewo n'alekulira eggwanga Uganda okubaako muna ng'ate ensi gy'agendamu okusigala ng'ate at least ng'agenda maaso n'okupushinga information oba okupushinga ensonga nate ez'enkyukakyuka saako n'okwongera okulabisa omumpembe Generaali Yoweri Kaguta Museveni. His Excellency Kyagulanyi watuukidde okufuluma eggwanga Uganda nga omulimu Generaali Yoweri Kaguta Museveni gwasinze okusasanyizamu ensimbi empya n'enkadde. Omulimu gwasinze okusasanyizamu ensimbi empya n'enkadde kwe kunoonya wonna Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde nga awangaalira, kwe kunoonya Bobi Wine wabadde nti negutukira olunaku olwaleero nti kati Generaali Yoweri Kaguta Museveni yatuuse n'okuba nti poliisi emanyiddwa nga ya traffic ekwasaganya ebyentambula ku kkubo nti yagenze mu maaso muna ng'ate n'okutekingibwa over by military olw'okuba nti bagenda maaso olw'okuba nti babadde bagenda mu maaso n'okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwena mubadde nga mubadde mubiraba bulungi nnyo ku nguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala nti abantu engeri gye bayisiddwamu nga amagye gagenda maaso n'okunoonya Bobi Wine. Emmotoka zibadde nga zivayo nga zaazibwa, ababoodaboda babadde nga bavaayo ne balinnyirira eddembe lyabwe mu ngeri emu oba endala. Mu kyo nga Generaali Yoweri Kaguta Museveni abadde agezaako kulaga nti nga talina Bobi Wine talina kintu na kimu kyasobola kuvaayo kukola. Okategeera nga talina Bobi Wine talina kintu na kimu kyabadde ayinza kuvaayo kukola. Kakati nno tebakomye okwo oba Generaali Yoweri takomye okwo nti bagenze maaso n'okutandika okuinvadinga amaka agaabo abantu abadde okumpi ennyo ku lusegere lwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Nti takomye okwo agenze maaso n'okukwata ba deputy president ab'ekibiina kya National Unity Platform, naye nga bonna ekibabuuzibwa Bobi Wine ali ludda wa kiki kyazzaako. Mwavuyo ne mulaba n'okulaba nti n'abo ba police officers abagenda maaso n'okumukuba mu campaign nabo bavuddeyo ne bakwatibwa nga babubuza ekintu kyekimu, Bobi Wine ali ludda wa. Ekiraga nti Generaali Yoweri Kaguta Museveni nga talina Robert Kyagulanyi Ssentamu talina bw'ali seefu n'omulundi n'ogumu, talina bw'ayinza kuvaayo kugamba nti ali seefu kubanga akimanyi bulungi nnyo nnyini ddala nti singa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu akimanyi bulungi nnyo nti singa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu tabaako wamukwata oba tamukwata kumuteeka mabega wa mitayimbwa tasobola kubaako kintu kyonna kyakola. Ekyo kyo tubadde nga tuvaayo nga tukibagamba y'ensonga lwaki nti okubeera bwe twava mu kalulu Museveni ke yagenda maaso n'okutegeeza nga bwe yavaayo n'akalonda era bwe yagenda maaso n'okulaga nti kaali ka mazima na bwenkanya. Ekisinga okuwewuunyisa Museveni abadde ku paniki ebbanga lyonna era abadde akimanyi bulungi nnyo nti singa akwata Bobi Wine n'amuteeka mu kkomera kijja kuvaayo kumuyamba kugenda maaso n'okusekyuwalinga omunyago gwe. Jjukira navaayo ne nkutegeeza nti
mwaka gwa 2020 akalulu akakubwa ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogwa January ennaku wa mwaka 2021 nti oluvannyuma lwa Simon Byabakama era siru okuvayo okulangira ebyekisiru Museveni yadduka mangu okuinvadinga amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okategera yadduka bunnambiro ogenda mu maaso n'okuinvadinga amaka ga Bobi Wine kubanga yali akimanyi bulungi nnyo nti singa Bobi Wine afuna omwaganya n'afulumawo oba n'afuluma yandivaayo okukola ekintu ekiri terrible kyali kiyinza okuba okulemesa okulayira kwa Generali Yoweri Kaguta Museveni. Kakati no ne mu kalulu kaneeno yali akimanyi bulungi nnyo nti bw'anaagenda mu maaso okukozesa strategy y'emu ey'okukwata Bobi Wine oba okumusibira mu maka ge amusaleko internet oba amusaleko access yonna nga Bobi Wine talina gwasobola ku access talina kintu kyonna kyasobola kuvayo ku accessinga. Museveni yali akimanyi nti era ku mulundi guno ye strategy y'emu gyajja okuvaayo okuyitamu okusekyuwalinga omunyago gwe. So mu kaseera kanene Bobi Museveni yeesanze mu mbeera nga okubulawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuleesa ebizibu bingi nnyo gy'ali eri bijiimu ye. Bwe kiba ng'essaawa kakati Museveni nga abagamba nti agenda kulayira nga tewaliyo n'akabalira akalaga nti agenda kulayira be twandirowooza nti essaawa kakati bandibadde mu bikujjuko nga tebaliyadde mu bikujjuko tewaliyadde n'akabalira akalaga nti bali mu bikujjuko wamma kibadde kyongera balazi kulaga nti okubulawo kwa Bobi Wine kuno kwe kusinze okuteeka Generali Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we okategeera ne mutabani we kuninga kubanga babadde bakimanyi bulungi nnyo nti singa babadde bakimanyi bulungi nti singa akwata Bobi Wine ne bamuteeka emabega w'emitayimbwa ne bamugulako emisango etali gimu bagenda kuba bakimaze kubanga Museveni kimu ku yasinze okugenda maaso n'okupika oba kibasinze okuteekamu amaanyi kwe kusiga ekifaananyi ki Bobi Wine mukolobezi oba mukozi wa bikolobero oba Bobi Wine alinako emisango egimu gye yagenda maaso n'okuzza. Okategeera nti tulabye emisango mingi gye babadde nga bagenda maaso n'okufayiringa nga n'ogwasembyeyo gwe musango gwe bagenze maaso n'okumufayiringako mu kooti eggulu. Omukyala nga newe kutuukidde olunaku olwajjo omukyala yagenze maaso n'okufulumya information alaga emisango egyabadde giguddwa ku Bobi Wine mu kooti eggulu essaawa kati mukwate kyokka nga the same time Museveni n'akabinja kabadde nga bavayo nga batambuza propaganda nga bagamba tewaliwo n'omu anoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwavaawo ne mulaba kino ekikazi ekirina tanka z'amabeere kino simanyi kinnaluweyiso ne kivaawo ne kikola statement tewaliwo anoonya Bobi Wine. Okategeera ne muvaayo mulaba ono omwogezi w'amagye Chris Busiru n'avaawo n'ategeeza tewaliwo anoonya Bobi Wine. Bano babadde bagezaako okuvuga narrative ng'eraga nti Bobi Wine waddemba okudda mu maka ge era tewaliwo n'omu amunoonya kyokka nga the same time bwe bagenda mu maaso n'okumuggulako emisango egitali gimu. Mujjuke bwe twali mu campaign nti mu campaign tebasobola kuvayo kukwata Bobi Wine kyokka ate nga n'akulira akakiiko ak'ebyokulonda yali amaze okuvaayo okutegeeza nti Bobi Wine yali amaze okumenya emisango 62 emisango 63 egyekuusa ku kakiiko ak'ebyokulonda. Okategeera egyekuusa ku kakiiko ak'ebyokulonda. So yali amaze okukakasa nti Bobi Wine mu buli ngeri yonna ateekeddwa okuvaayo asimbe mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Okategeera so mu ngeri y'emu mwavaawo ne muwulira n'emisango omukulu Kiryo wa Kiwanuka asaako ne Nobert Mao gye bagenda mu maaso n'okugula era gye bagenda maaso n'okufayiringa nga ginde Robert Kyagulanyi nga bali sure bakimanyi bakuvaayo okukwata Bobi Wine bamusimbe mu mbuga z'amateeka. Okategeera naye ng'emisango Kiryo wa Kiwanuka ne Nobert Mao emisango gye bagenda maaso n'okufayiringa of which gyali gyekuusa ku kyabuyeekera na butujju mu ggwanga Uganda. Y'ensonga lwaki nti Supreme Court y'eggwanga Uganda y'ensonga lwaki Supreme Court bwe yagenda mu maaso n'etegeeza nti bwe yagenda mu maaso n'eyisa ekiwandiiko n'eraga nti tewaliwo civilian yenna ateekeddwa kuddamu kuweesebwa mu kooti ey'amagye. Museveni yadduka bunnambiro nnyo mu Parliament okuyisa etteeka erya UPDF Amendment Act 2025 kubanga yali akimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine tasobola kuvaayo kumuweesa mu zino kooti za bulijjo. Okategeera yali akimanyi nti Bobi Wine tasobola kuvaayo kumukwata nga kooti eno teriiwo. So yalina okuvaayo okutemetera okulaba butya bwe yalina okuwa mandate ekooti ey'amagye okusigala nga egenda mu maaso n'okuweesa ba civilian. Okitegeera jjukira ekyokuvuga narrative nti Bobi Wine muyeekera bano baali banoonyezaako luwenda kwata Bobi Wine bamuteekeko simanyi emisango egy'obuyeekera egy'okulya mu ggwanga mu nsi osimanyi egya treason
naye nga alina genda maaso kuwozesebwa mu kooti ate ey'ekinnamagye. Y'ensonga lwaki Museveni ateekamu ensimbi mpitirivu nnyo mwavawo ne mulaba simanyi obukadde 10 buli mubaka baveeyo bayise UPDF Amendment Act. Target yali ayize His Kyagulanyi Ssentamu mu bufunze nti eryo etteeka baaliretanga weapon against the oppressed against Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'abamugoberera. Okategeera kuba y'ensonga lwaki Museveni okuva ennaku z'omwezi nga 15 paka olunaku olwaleero bw'otunuulira ensimbi ze yakasaasaanyiza mu kunoonya Bobi Wine wonna waali, bw'otunuulira amakka g'abakomereza agagenze maaso n'okwinvadingibwa, kibadde nga kikulaga bulazi nti buli ngeri yonna Museveni talina kintu kyonna kyasobola kuvaayo kuzzaako aziyongazi nga Bobi Wine tamanyi wa waali. Okategeera so His Excellency Kyagulanyi Ssentamu enkya y'olunaku olwaleero finally avuddeyo n'ategeeza eggwanga nga bw'afulumyemu for a while. Ekyo nno munange kisanyu kubanga mu buli ngeri yonna Bobi Wine alina okusigala nga mulamu, nti bano abasajja ekigendwa kye balina kyokka ekigendwa kye balina kyakutta Bobi Wine mu buli ngeri yonna. Bino byonna by'okuva okugamba mbu simanyi bamuguddeko emisango bwegiti, simanyi emisango bwegiti, ekituufu kyo kiri nti tebaagala Bobi Wine nga mulamu by all means. Ekyo kyo nkibagamba, tebaagala nko Bobi Wine kubanga mulamu by all means. Y'ensonga lwaki nti ne mu campaign bagezaako okola attempt assassination ne zigaana. Mujjukira bulungi nnyo nti zino assassination attempts tezitandise lwaleero, nti mujjukira bulungi ne Bobi Wine bwe yali agenda maaso n'okutambuza ekya countrywide tour. Mujjukira bulungi ekya countrywide tour nti still era General Yoweri Kaguta Museveni yagezaako nnyo okwagala okuteekawo assassination attempts, okwagala okujja obulamu bwa Robert Kyagulanyi kubanga bakimanyi ye muntu yekka ayimiridde mu nteekateeka zaabwe. Mu gihe tubadde ng'ebbanga yonna nga tuvayo nga twogera ku master plan Truth Dynasty gye babadde bagala ey'emyaka 10 nga bagala okufugira eggwanga Uganda emyaka 10 mu bufunze nga bagala kwezaako kuzimba bwakabaka mu ggwanga Uganda. So okujja kwa Bobi Wine kwakuba buli kimu oba kwayonona buli kimu, nti enteekateeka za General Yoweri Kaguta Museveni ze yayina zonna zaafa kubanga Museveni nga yakakwata obuyinza yayogeza maanyi era bwe yasinzira n'agamba n'okugamba nti eno revolution ejja kubeera irreversible. Okategeera mwe yasinzira n'ategeeza nti eno revolution yakubeera irreversible kubanga yali amanyi bulungi nnyo nti bonna abe yali asuubira nti bakuvaayo okumunyenyeganya mu buyinza bwe yali amaze okubatugumbula okubajjawo nga the likes of Kayiira. So okujja kwa Bobi Wine kwali kwakibwatukira General Yoweri Kaguta Museveni. Y'ensonga lwaki nti mu bannaba presidential aspirant abeesimbyewo 226 Bobi Wine ekago bataddeko essira kubanga gusooka weebuuze bano abaala bagenda mu maaso n'okwesimbawo bamunyagwa, simanyi bakasiba nte, simanyi banandala mafaabi baani. Ekibuuzo kyo kiri nti lwaki bo tebayisiddwa mu mbeera y'emu nga gye bayisamu Bobi Wine, gye babadde bayisamu Bobi Wine? Lwaki buli abadde avaayo okwogera ku Bobi Wine abadde alaga nti buli official wa gavumenti ya Museveni abadde avaayo okwogera ku Bobi Wine, lwaki abadde avaayo ng'alaga nti Bobi Wine yali mu nsi olukwe ky'okwesimba ku gavumenti ya Museveni? So abasajja bakimanyi bulungi nnyo tebawangula, oba Museveni akimanyi nnyo teyawangula kalulu. Engeri yokka ey'okuvaayo okuva mu kino kujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu forever and ever. Okategeera kujjawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu forever and ever. Y'ensonga lwaki babadde bamuwenja buseenene, babadde bamuwenja in every angle. Abaana bangi bakwatiddwa bababuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu ali luddawa. Abaana bangi nnyo bali mu makomera, Bobi Wine ali luddawa. Nti okutuuka okubanga n'abasirikale abaamuweebwa okumukuba mu campaign babakutte bababuuza Bobi Wine wa gy'ali. Kyokka nga ekisinga okukwewuunyisa nti abasirikale abaamuweebwa okumukuuma bawithdrawingibwa ennaku z'omwezi nga 15. Bobi Wine we yakuba akalulu era olwamala okwolekera Bobi Wine ogenda kukuba akalulu emirimu gyabwe we gyakomera ne baba withdrawinga ne babamuggyako. Then ate ye Bobi Wine yagenda maaso n'okulekulira amaka ge ennaku z'omwezi nga 16. Kyokka ate ekisinga okwewuunyisa nti babakutte n'okutuuka okuba dismissing okubajja mu poliisi y'eggwanga bababuuzizza emisango gy'abataddeko kwe kuba nti bagenda maaso n'okuyambako Bobi Wine okutoloka mu maka ge, kwe kuba nti bagenda maaso n'okulagajjalira emirimu gyabwe. Mirimu ki gy'egy'okugenda mu maaso okukugira okuprotectinga Bobi Wine against eri violence eyali emuteekeddwateekeddwa kumutuusibwako.
Okategeera against eri violence eyali etekeddwa okumutuusibwako. So His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, we wish you a very safe journey. May the Almighty God protect you, kubanga byo tebinnaba kuggwa. As long as nti okyali mulamu, abamu tetuli beetegefu kuvaayo kuwanika. Okategeera abamu tetuli beetegefu kuvaayo kuwanika. Now Bobi Wine alekulidde eggwanga mu kaseera nga yakamala okuvaayo, abadde yakamala okuvaayo okuhonalingibwa nga the Heroes of Democracy 2026. Nga Heroes of Democracy nga byamu ku abo abagenda okuvaayo okwogerera mu summit eyategekeddwa abantu abana oba egenda okwogeramu abantu abana. Imagine Heroes of Democracy 2026. Now Heroes of Democracy summit eyo egenda kubeera mu New York. Okategeera egenda kubeera mu New York mu ggwanga erya America mu Waltham Hall. Ekifo bakiyita Waltham Hall. Era nga summit eyo egenda kubeera ennaku z'omwezi nga 17. Okategeera egenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 17 summit eyo. Kakati Bobi Wine zezimu ku summit yemu ku summit gyagenda okubeeramu physically. Duke Bobi Wine summit eyisinga zabadde bamuinvitingamu abadde nga ajja mu ngola abadde nga ajira mu style ya remote. Okategeera abadde nga ajira mu style ya remote. Kakati avuddeyo akugambye nti okufuluma kwe agenda kwengejinga physically mu summit zonna ezigenda okuddako. Okategeera kakati no gwe Munnayuganda wooli abadde alowooza nti okudduka oba okufuluma kwa Bobi Wine mu ggwanga Uganda nti kugenda kuvaayo kuba Museveni omwaganya, ate nno munnanga ate kwongedde ate kuzaala bizaale. Nkiddamu okufuluma kwa His Excellency Museveni abadde comfortable oba abadde ali sure nti wakuvaayo kukwata Bobi Wine amukola kyonna kyamukola. Kakati ate obweraliikirivu bugenda kweyongera Bobi Wine bw'afulumya eggwanga. Okategeera kati ate obweraliikirivu bugenda kweyongera ate bweyongezi eri Generali Yoweri Kaguta Museveni, kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bw'aba alemeddwa okuvaayo okukwata opponent we, ate nga opponent we talirwedde kuvaayo kutuula naye ku mmeeza, kubanga mu bimu ku Museveni byasaasanyirizaamu ensimbi kugira mu bimu ku byasaasanyirizaamu ensimbi kuvuga kintu kya dialogue. Mubadde nga mulaba abadde nga bagenda wa Museveni nga batambuza ekintu kya dialogue, simanyi dialogue mukyo nga baagala Museveni aveeyo abanga baagala Bobi Wine aveeyo atule ne Kyagulanyi Ssentamu ku mmeeza, of which nti Bobi Wine ekintu kya dialogue yakyogera from day one nti ye talirwedde kuvaayo kutuula na Generali Yoweri Kaguta Museveni unless nga ayinako obukwakkulizo obumu bwatuukiriza. Ngera obumu ku bukwakkulizo bwe yagenda mu maaso n'okuwa bwalimu okuta bonna ba political prisoners okwetoola amakomero gonna agali mu ggwanga lyattu erya Uganda. Now President ku mutimbagano gwe ekiwandiiko kyavuddeyo oba ekiwerekedde akatambi kagenze mu maaso n'ateekayo ategeezezza mu katambi Bobi Wine kataddeyo awerekerezaako ebigambo byenjagala ate okuwaako waneeno mangu ebigambo byenjagala okuwaako mangu avuddeyo ategeezezza fellow Ugandans and friends of Uganda. 2 months ago, emyezi ebiri egiyise emabega, Museveni yet sapped the will of people of Uganda and declared himself president on gunpoint. Nti ku mulundi guno Museveni era still yaddamu nabba obuwangu yabba okusala kwa bannayuganda neerangirira nga eyawangula akalulu on gunpoint. Navaawo nenkutegeeza nenkugamba nti boddayo mu video oba boddayo mu katambi olunaku Simon Byabakama lwe yalangirira Generali Yoweri Kaguta Museveni nti chopa zaali waggulu nga zeetooloola. Ekikulaga nti Simon Byabakama okulekayo okugaana okulangira Robert Kyagulanyi Ssentamu eyafuna 71% nga Museveni yafuna 24% ku information eyalinkinga okuba mu system ya Electoral Commission yali ali ku gunpoint. Yensonga lwaki Simon Byabakama yasooka nassa n'ekikowe kubanga yakimanya kyagenda okuvaayo kukola kikyamu naye yalina okuvaayo okukikola kubanga yali on gunpoint. So yensonga President afuddeyo akugambye nti Museveni yet again sapped
the will of people, okusalawo kw'Abannayuganda, and declared himself president on gunpoint. A day later, gripped by a shame and fear, nti olunaku before nga tunaba kutuuka mu kulonda yasooka n'ateekawo okutya bwe yagenda mu maaso n'okuyiwa military mu kibuga Kampala. Military fear, the military invaded my home to harm me. Nti yasindika amagye ku biragiro bye n'ebya mutabani we Muhoozi Kainerugaba, yagenda mu maaso n'okusindika amagye okusalako amaka ge, era ng'ekigendererwa kyali kyagenda mu maaso na kumutuusaako obulabe. Okategeera, ekigendererwa kyali kyagenda mu maaso na kumutuusaako obulabe. Bobi Wine ayongerako n'agamba, but I was able to invade them and go into hiding. Nti yasobola okuvaayo n'abatolokako era n'agenda mu kwekweka. Over the past 2 months, the regime has looked for me. Nti emyezi ebiri egiyise emabega, General Yoweri Kaguta Museveni abadde agenda mu maaso n'okumuwenja buli kasonda konna. They have raided the homes of many colleagues. Nti agenze mu maaso n'okusalako amaka agabamu ku abo comrades abamadde nga okumpi ku lusegere, many colleagues and fellow leaders. Nti agenze mu maaso n'okuinvadinga amaka agaba colleagues saako n'abamu ku ba leaders ab'ekibiina kya National Unity Platform. Mugenze maaso ne mwalaba bwe yavaayo n'agenda n'awamba deputy president wa Western Uganda, n'awamba deputy president owa Northern Uganda, n'agenda maaso n'okuwamba omukulu Muwanga Kivumbi, ne butukira olunaku olwaliro ali ku misango gy'atakolangako na statement. So ayongeddeko n'ategeera n'agamba mounted road blocks. Nti takomye ku kyagenda maaso na ku inviting amaka g'abakulembeze ba National Unity Platform saako ne ba colleagues, wabula agenze maaso n'okustagingawo road blocks saako ne sport check saako n'obufofofo mwe babadde nga bagenda maaso n'okucekingira emmotoka saako ne motorcycles nga bagendako okumuwenja mu buli kanyomero konna konna. Ayongereko n'ategeeza arrested and dismissed the police officers. Nti yakomye okwo nti ono yagende maaso n'okuwamba abasirikale abagenda maaso n'okumuweebwa mu campaign. Ayongereko n'ategeeza arrested and dismissed the police officers assigned to my campaign, raided our home in the village. Nti n'amaka ag'omukyalo nago gagenda maaso munanga ate ne bagawamba. Oyo yize ekisamba Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'ayogedde. And kept my home under siege. Nti ne bwebutuukidde olunaku olwaliro amaka ge gakyali under military. Nti bwebutuukidde olunaku olwaliro tewaliwo muntu yenna akkirizibwa kusala kuyingira mu maka aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era abamu ku bantu be twasembayo okulabako abayingira maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu baali bategeera obulungi ennyo nti ekyali kibaleese mu maaso. N'ategeeza nti olunaku olwaliro nangiridde okufuluma kwange mu ggwanga Uganda okubako emirimu ate egy'omugaso gye ngenda okukola mu kaseera kalino mu weeks ntono nnyo ate ezijja mu maaso. Odageeza maaso n'okutegeeza nti agenda maaso munanga ate n'okukwatagana ate n'emikwano